omuntu gwe bandisokedde ddala okukwata kuba bannayuganda balina ekizibu bagana muntu ayogera mu kamera bannayuganda bali so sympathetic tibakyawa amazima kati bwobabuuza ekibawalanya abaana ba Kafeero abana kyekyaki bwobabuuza ekivumya bisirikirwa kyekyaki kandi nensi nkolomire era gye n'omuhoozi yagisobola ogikola byagikola kubanga alimu tugenda kugendawo tuli mu nsi enkolomire oli agambye nti DNA yasooka yalaga abaana bameka DNA eyokubiri neraga abaana bameka DNA eyokusatu neraga abaana bameka kirina kibeera kwa binoonya sympathy DNA enfu simanyi gavumenti nzibi weebuuzeemu wakko gavumenti ewala nabali abaana abangi bagagga Kafeero gwe beesibako yaleka akedi zeno gwe nfa nsobola okuleka ka akedi oyinza ga abaana bakayanira akedi ya Bajjo Kafeero yaleka akedi nti bagikayanira oba ensi yesirwadde busiriwazi kati kankubulya itisalejidi nti abo abasajja bannende bemwewaana abeegonza mu kamera babonyabonya Kafeero nga mulamu ne muntana bamubonyabonyeza kati batuukiriza mission kubonyabonya baana be lwaki ekintu ekyo wakyogera buli muntu alikyo mbabi kubanga beegaana Kafeero taata wa nnende yeegaana Kafeero nanganga natuka omugamba nti taata wo munyarwanda Kafeero yafata kolagana taata wa nnende Kafeero nagera nakola ekijja kye bwe balaba Kafeero afudde nga bagala ebyenfuna ne baddamu okumwesibako kakati DNA era bibonyabonya abaana b'omufu w'abatuufu bitekawo agantu gawe mu bano baana ba Kafeero omusayi bagwesibako lwaki balumirwa okumanya bano abantu babi nnyo sitaani za ku nsi lwaki ate bakuba abaana bano abaana abatuufu ne batiitira bali abatali boono tulaba nti balina akantu kye baagala okukola Kafeero bali ku baswazi ontegedde bulungi kyogamba mbu baswazi bamaanyi nnyo mu Uganda njega tutekemulo maize njawukanye bannayuganda zisigedde mu kinyumo omanyi lwaki abantu tebagala mazima kyogamba mbu swazi noli omuwala bali abaana abana bamaanyi bagagga mbu baguza omusaayi butugende South Africa nolaba akasajja kaganda ate mu abanda ku Soga Royal Radio agage ekikamu gakolomiranga agagefula mu ndi muganda wa kitaawo ndi sengaawo simanyi zina nina senga wange ngadi yake mmere baida kulama nalinga mwana muto awe Bajjo walinga osenga nga tampa mmere omukazi yampa ku mmere yafa bamita senga Robina yampa nga ku mmere ato mwana mutajukebe nega na agengando galaba ngona gajja yenjara gajuka gana Uganda gaumba tutu gagobera bigasanze ne gefura ga sympathy ekiyambe bino ebyano okufuna sympathy tibana abana ba Kafeero tebogera abana basirise ono mulala mpuliza wako bwembanje gino mpulizanga ekiyambe bino ebyano okufuna sympathy ebingi nti byogedde nnyo babikolera sympathy ndikira bana Uganda tebayina access to information base gabuli ayogera katwale byagana gafunye sympathy kyokagana abana ba Kafeero benyinti bafunye eki kyogamba mbu nenda alumirwa yayagala nnyo Kafeero mutiya muzika na tamugala bayaye bangu benende tiyazika gwafaina ekisiyoro ekyo wali bana abantu bangu bakusoboza tula mu kamera obisiruwazi gwe mu kamera no wefuule sympathetic zitebanjagala mu njogera abo binenjogera amazima wefuule simba mama kakati abaana abo kwa bannayuganda bangu bakuzanyira ku muntu yenna kwebaluma bisirikirwa tali mukazi Kafeero gwe yayagalanga bisirikirwa yafanga ina n'ekyapa kya Kafeero agambe bali abaana ba Kafeero mukoze DNA abaana ba Kafeero era Kafeero gachajja mu kamera simanyi abaana Afrika bakolera ekijja batekawo plan okusuula ekika kya Kafeero omusaayi gwe guzaawe ngache baali bakoze mu ntandiko kubanga bawola na Kafeero nga mulamu Kafeero yafa n'ayimba ennyimba zonna nga zibuli ku mutima yatukanoga musaayi gwaffe nsaba toogere ng'ekintu kimutta bibonyabonyeza omusajja nga mulamu kati bitandise kubonya logika ekirimu kubonyabonya abaana ba Kafeero betamu ekika kizaawe balina mission okumalawo family omusaayi gwa Kafeero ku nsi omusaayi gwange yalaikowamu bakabamubonyabonya kakati olabika tebagala abaana batuufu kyogamba kale gavumenti eno yagwa mu gavumenti ewalana bali abaana waliwonza omwana gwenjagala gjo gwe basondedde sente bamuyitaani Bruno Kubya sonde sente kakati mboya ina sente mmeka shiaga shimba ya mwa million mboya ina sente mmeka nze second ya ku public nonsense nze am one man standing on the truth kulanga mazima ngayimira ko bomu bana abasajja family ya Kafeero temwagala ngako bali kumara roze mizimu ejabanya namara go nage balogo omusajja bagala emusayi gwa Kafeero gugwewo because the propaganda jikira biri mu society yabawumba toto abasiru abagwagwa omugwagwa kyo mugamba kyagoberera
jukira Museveni alumiza enseno obwavu abanayiga tebagala kusoma ompulira tebagala bojja weewunya omuntu omusirusiru ng'akuna mu bwakola live afuna abantu miliyoni 1 ng'akunamye bukunami kati bazze mu population y'abagwagwa abatalaga obwongo gye bazanyira ku mutwe wako omusajja Kafeero yatuuka okukola ekijja ekyo bamuziga ku kyataata we yakola ekijja ekinga alaba bano sibe bamuzaala kati nane kati bize kusumbuwa abaana zembera gavumenti nsooka kusiba ebyo bisajja nsooka kusiba ebyo bisajja bigende bikola ekika kyabireka ekiga kya Kafeero ekituufu kibeerewo kyogamba buli D.N.A walana nsooka kukwata bino ebisajja nembisiba kuba bifeere ebyo byonna bikiri mu kamera bakulaza abaana b'omusajja babano bana walabye nga tebabagala baboogerera bubi kubanga bujja mu kamera bulinga obunyuwa wala gye ne bwekoza sympathy kubanga bwayiga binauganda byagala muntu yeegonza wako wano kolesa weefula omusawo ayogera obulungi weefula ekipasita ng'oyogera bulungi weefula mb'omanye ennaku juka bannayuganda emitima gyabwe misaasizi bannayuganda bakyawa amazima ne bagenda n'obulimba goza ki ekibonyaabonya ensi eno osobola okujja ne projekiti ng'emujja mu nnaku n'agamba oyo mufere olina gyalagamba maama wange babafa ku muntu ajja ne yeegonza mu kamera kati oyo omufuzi banyeyo baye ennyenje yeegonza mu kamera balowooza nti muntu mulamu naye ojja kusanga yasinga omutima omulogo nga yasinga obuyaaye yasinga obufere nze abasajja yanyumiriza mbeera ne bakyo bakunyumiriza engeri famire gyabonyabonya Kafeero gwe engeri gyomanye ebintu bye bakola Kafeero n'obimanya mu kamera n'okyawa eyo famire ogyokya bye bakola Kafeero ku nsi nga mulamu babikola baana bano abana kubanga bamanyi balina population nagambe puroguramu yaleero y'amazima nze simana galimba kubanga bamanyi balina population y'abantu abali naivu kati wako nowefula wandyako emmere maama nzita maama omukazi ankubye wowenze enfa public ng'eddawo kati bimanyi tibina saidi ya public tibyahudu winkinga public naye nga byebisinga emitima emibi kati gowakanyota bisirikirwa simumanyi simulabanga nako bisirikwa nze manyiye muntu alina ebyama bya Kafeero ebyo neddiru bisirikwa yaziwanga Kafeero gira ti kyewayaŋŋamba nga bisirikwa kyayosana Kafeero taddali abitekisoyo yaŋŋamba nayo emaserugo nga bategeka nga bisirikwa yabayamba omuntu avudde yagambye abaana ba Kafeero bali banate omuvuma olinga eyaliyo balinga baliko mu buliri ne Kafeero bisirikwa si yalinga mu buliri ne Kafeero omanye ebyama byamugamba nga banatera okutuuka ku ntiko ayinza muga kino nakino bwe kitibwe kiri naye omuntu navayo n'avuma bisirikirwa nalaba omuntu nga alina akagerageza kiri mu kamera kivuma omukazi amanye ebyama bya Kafeero okimanyi bisirikirwa kakati bino byefuula baba wani togamba obwekikajja kukuba oluyi obwekikola obuferefere togamba togamba byakisiru obwekika buyamba bweyanafa bwamuyamba ki bwamukolera ki okuleka okuzunga mu kamera bunonya political capital gutusobola kulaba muntu bufere nange bajja emyaka gyendeko bakyanfera kankubuuza wako nange bakyanfera nange ompitabo n'abantu ba TikTok abasanga bebagoberera nze naddayo okusoma mu degree holder nawo ngendeza ku third nze netegereza kyemba njogera ku mpewo bw'olimanya abantu abo bakola Kafeero ogenda kusesema buli wano bwerungiya mu kamera okumanya bubi omusajja babagambye abaana era walayinga baboola bwakoze press conference ne buwoola abaana ba Kafeero bo buli commission kusanyawo kika kya Kafeero kubanga mulina amawulire mulina kamera ne kamera zabwe zirina ebyokukola ng'okatona ngani faabana ntugenda bakuŋŋaanya bagende mu bika tebalina bika byabo babasaka bagala kubba saka ebayambe bamulekale nkunga bannayuganda mwena abafuna bakitantu mugende wayo famire bakolere sako buli abungako si bamukolera sako bubbi nange oŋŋamba ebyo wakko mbadde naze kwogera mpola nja kukuba gwe wakko ate oŋŋamba byakisiru bubbi mu sako eyamba ki mugerwa ni nende bali kwamba sako yaki eza ziba yambe ki buli mulekwa gende wabbala mwakolere sako muvujjeko tujjeko ebintu byekisirusiru amwe temutumanyira manyira ennaku etulumaaluma gavumenti etubonyaabonya n'abafere batubonyeebonye gomanye ennaku ennuma ku mutima mbusako ndoza bunonya kyakulya nga bwekutte ku famire ya Kafeero kugimusaanyaawo tibamuziga genda ononye famire kyeyakola Kafeero owulire ojakaba amaziga okumanya ababya tebabonyabonya n'abaana basigaddewo kati bali commission kusaanyawo buli kantu katuufu kakwata Kafeero bwe bulogo bwe bulimba bwe bubbi kati zino ngamba ebintu ebyo buli yafiirwa agende bamukolere sako obakanyota bisirikirwa yakoba dyali nilo spam owakanyota DNA esatu zonna zibuwalana neba nagenda South Africa neba nagenda ku mwezi abaana ba Kafeero baliki bali banna neba balina mission bayinza okuba bagala kusaanyawo kika kya Kafeero bayinza okuba bagala kutwala buntu Kafeero bwe yaleka bunya
wegendereza nnyo kati kankuwa example obwo busajja obwegonzagonza mu kamera kati nonze omuntu ayinza obutanjagala njogera bubi nze njogera reality yange kindi ku mutima ne ngati bano abaana bwe waliwo eyaguza akawumbi n'otunula ekisajja ekikulu mbu D.N.A bagiguza akawumbi wulira byali mbu D.N.A bagenze ne bagula gavumenti ne bagiwa akawumbi mbu bakebera abaana babakwateko Kafeero amagulu ng'azaala ekitegeeza yagenda nga okuzaala yamalaga kuyita obwo obusajja kakati mbu akawumbi kati akawumbi koko kawulira obuwulizi nti kawadde famire ya Kafeero kamala otereza obulamu bwabwe bakaguzeemu D.N.A talina makulu gwe nawe Bajjo Makerere University professor gwomanyiira wano mbu akawumbi bakatadde mu D.N.A kugamba Bannayuganda Bannayuganda consuminga information Bannayuganda kyovulanga bano abasajja bagenda bafuga emyaka emirala 10 ajja mu kamera gwe bigoberera naye ne bakakuze wamma kakati kale kazibe milioni 10 nga ogula musayi gwa Swazi ofune ki ate Swazi nyine bagananga okuzikula kitabu bone bagamba bazikule bali bakubanga bazikule Swazi bagamba muzikula tata bone bigamba bizikole ki bali wangulire kati bitakawo propaganda byefula sympathy card nango nzanyira ko sympathy card tibazikula muntu misana Kafeero bamuzikula kanango otaka ko sympathy buno obufere babo bagenda kubba Bannayuganda babibbe ate Bannayuganda birinaki babbe mume babibbe ate tubigana ko bibba bibiri yawo bizunga buzunze bambi abana tubayambe kati nalebe ekiwala mu kiganira kubijja oganira otali wabo awo ali kubangaliranga agende iwaabwe abayali dinto Kafeero ni taina waabwe mbamuko Kafeero ni baba bamukoba musayi kugamba buye omusayi gwa muwanze wako mulekerawo okujinyajinya abantu wano muva ku bintu byokofula muyina simba nga namwe muyina ennaku mutereze ebikabya muve ku bya Kafeero gwe kikatya mukyaterera tutugamba bintu bya kisirusiru bana ensonga ya Kafeero tujima tongamba nga bintu bya kisirusiru nze siri mu bawumba tutubaguza obusajja obufere obulagira ddala mu kamera kama okujiwunzika ndabadde negundi olw'eggulwano kusabula naye naalibwa bina ebyegonza bibbi ate kati nze tonziba bubbi buzibu wagala kubba edimeza yamutabukidde bubbi omusajja bubbi wagala kubba bintu bya Kafeero naye kabanga bina Bannayuganda ebisirisiro ebibugoberera Bannayuganda obimanyi kabbi bubbi bwetegana kuba tegana kusangana okakuba bukubbi bingi shoyo naye akatabuseeko jjo bubbi omusajja bubbi kubanga jjukira bulina abagwagwa ku TikTok bakaddaaba abatamanyi mazima kale mulangane okumanya omusajja bwibaga kumalawo omusayi gwa Kafeero tongamba busirusiru obwo naawe tebaziika Kafeero obusajja bubbi nanganga teyaziika Kafeero akasajja akabonyabonya Kafeero nga mulamu nze abasajja bangambye ebintu Kafeero so babyogera ku TV nange bangambye ebintu naye byogera kaisa obutaddamu kusala bwebwe tebaziika kakati basanga kipopulation ky'abantu abasirusiru nga kakati abaana baffe Kafeero yalajja nebulagawo nga talina ssente za ddwaliro nga famire eyo yabonyabonya Kafeero nemubba nebyaleka ku nsi kati bwefulamu byagala abaana bwetakana kukuba miggo bwe obusajja era papa misa kisemakula bebale bwetaka kuba migo zikala badde ujja nabadde nkakubba nenkatira bwegoza ti bufere bakatabukidde bufere obwo musajja bubbi naawe obwo musajja omanyi obubbi yadagenda kekwata ttaayi buli kusimba tugende ku kiddako tudda ku ki owunzika Kafeero tuyingire deep politics naye deep politics ne NTV tugyogereko negiba akaggalawo ate nze nakyentya yasenyonyi bagigaanye eki gibagaki yasenyonyi agiganye ate ya NTV halo owaine tukole story eziriko halo wanji nyabo Osibi otya ssebo? Mama yangu akotuddeyo ku radio. Osibi otya ssebo? Kana jebani. Ebale kwogera ku nsonga ezo bambi zirungamiza bulungi. Ziruwanya. Eza Kafeero yogedde ekibadde kinnuma.
Obo buvuka bubbi nammwe mufere bwako bwasanga mmwe mwaba bwa time. Bubbi mu boche no boche. Banango yogedde byembadde ndowooza okwogera byonna. Nsanyusizza nnyo bannange. Bako bannayuganda bemuzunga buzunzi. Bannayuganda muzunga buzunzi. Asanga yabalimba ne musonda ssente bye musanga bye mulimu. Nsimanya Katonda kyagenda bayamba. Nze nalabirawo ekyamazima go geego. Yogedde mazima mere omusajja bulina kye kuyisaawo kyamaanyi. Bubbi. Bujja ne bwegonza mu kamera kubanga manyi bannayuganda bangu. Baagala kusanyawo omusaayi gwa Kafeero ekyo mazima nga bw'okyogedde. Bwamubonyabonyanga mulamu ne mukufa bumubonyabonya nakati bukyamubonyabonya buzunga buzunzi. Akakasanya kati kagala Kafeero katata kanende. Kuda kumula mwache. Waliza Kafeero zentu kalanga. Kale. Musajja tebwagala Kafeero tebu. Professor. Bane professor webale, professor mwebale kwogera ku nsonga eyo. Bana obusajja babwa akasajja nakalabye jjonga kegonza. Obusajja bubbi. Bina Uganda bye biri naive obusajja bubbi. Bwabonyabonya omusajja nga mulamu. Bumonyabonyeza mu mufu bwagala kusanya omusayi gwa musajja. Akasajja ng'obula kujjoka okakunyuleko mu starch kamukamu mu starch kamukamu. Bali abaana bufereramu abaana buli mu kufereramu baana. Bajjo mpulira obusungu naye professor webale bannaye webale professor. Nze sibera ku side y'abantu nze njogera kituufu nga bwe kiri. Banyi bannayuganda baagala nnyo okwogera baagala okuwulira. Bannaye professor webale kuweereza Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Kale ssebo. Kale mate. Eza yakata wugidde kuseti. Katonda kakwata amatayi. Banango obusajja bubbi ebyaddala no bubbi. Ate nze simala googera. Kubanga bumanyi bannayuganda nti bangu bakusiriwaza ng'oyagala okubeera mu Uganda jangu bbe beera pasita olabe ennaku. Kojja Kimbowa nkulaba tuwe ku ssente Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa kyagaba ku ssente. Kojja Kimbowa tukolere weekend leero. Kojja Kimbowa tuwe ku ssente. Kojja Kimbowa gira mu video. Bajjo Kojja Kimbowa. Muzeyi Bajjo oli otya ssebo? Gira mu video wene ku bantu wano ku ssente Kojja Kimbowa. Bajjo oli otya mukama wange ssebo oli bulungi? Tuli Kojja Kimbowa gyebale. Ebintu byonna bitambula bulungi. Ebintu byonna bitambula bulungi ssebo. Bwavu we butuluma ne wakko wano. Ira kuno bazikwa tuwesende mukama akomoka. Kojja Kimbowa. Wanji? Tuli wano kusanyuka TV wavu we utuluma bise mu weekend. Mpulidde gwe kennyini ng'omuntu omugamba ate kati ayina nnyingi. Olina so tuwe milioni 10 awo tuweyagala. Olina nnyingi kati. Sebo Bajjo webale kusomesa ggwanga kyekisooka. Tisomesa taata. Ekyokubiri webale kubeerera ku nsonga nti ensonga eruma omuntu. Naye Bajjo obadde akimanyi nti n'olubabbo gye luli. Luli baluteganya abakazi bateganya abasajja olubbobo. Omukazi yenna bw'akutuulira mu kibbo bw'ati nannyikamu akagoye akakatonda mu ggulu tosobola kufuna mwana nga takufaanana. Oli mutuufu Kojja ate bwe Kojja obimanyi.
Mbimanyi Nnyo naye ngambye oyagalayo ka weekend oyitemu. Yes sebu. Tuli babiri kojja. Nkateeka okukwo gwe manyi gwe oli muntu wange nkateeke kukwo sebo. Yes sebu. Sebo kateekeko taata. Sebo mukubireko Kyatimbo wengalo atwadde ku weekend mwenna abali kuno. Milioni za fenga 3. Atwadde milioni 3. Amina. Amina. Ko Kyatimbo atwadde milioni 3. Zaliko bakusanyuka TV. Muhozo ogobagoba baneto ngobandika. Jere muhozo ogobagoba abantu. Neto ngobandika nange neyiya. Toyaziza ko Kyatimbo wabantu abamwebaza. Osanga abage yategana n'okuvula oluyimba muyateka abaana be bonna abasatu. Ko Kyatimbo wa singa batenda tuka manager tuka Kyatimbo watalimba si wana ba TikTok abalimba uyu oluyimba lo yateka abaana be bonna mu oluyimba. Aisha na Chiganda sindika message Aisha na Chiganda nkuweko. Baby Gloria nawe sindika message nkuwe ku sente. Baby Gloria bajamwe mchiga singo sindika message Baby Gloria nkuwe ku sente. Baby manya bagajjomu amanya bagajjomu Bajjo izoro izisika asiri mulwadde naye nga buli kumpewo Bajjo nsaba mulimu isting sinonyanya kuwo mulimu. Nonya Baby Gloria sindika message ebyaddala no gundi oli asindika message mbawe ku sente. Nange ze bampadde mbaweeko muliyeko weekend. Okuddiza guba mwoyo. Temweka abyanyi ngambi Baby idisero. Akayimba kakasembyeyo bakaita driver ka Prince Paul Kafeero. Ate je tuzanye ya mentioning abaana be bonna. Yali agamba ku driver okuvuga endima. Bonna abaana balabikidde ku D.N.A. Abantu bankabira ebizibu bonna Kafeero yabayimba ko okujjako omwana omu. Bana Uganda obusungu bonzikakkanye. Lulimba denjogeza busungu. Kuba busajja obwo bufere. Bubonyabonyeza Kafeero nga mulamu. Wallahi. Bubonyabonya ne family ye. Bana Uganda gwo musajja ndaba kusanyuka TV. Ko Kyatimbo atusindikidde sente zizino nzira. Ko Kyatimbo atweyanziza. Bana Uganda ndaba ku TV. Kafeero yafa munyivu. Kafeero yafa ine nako ku mutima. Bino byembaga bamukimanyi mbera n'abantu abali ne Kafeero. Era mbera n'abantu abali ne Kafeero ku sawa esembayo. Nze mukasa. Mbagaye muganda wange agenda kufe mukono bamuyita Kayaga. Embajju mumanyi mbampayiriza mukama amutwali. Embani na kyenimba. Abasajja balina kye bayisaawo. Bayisaawo ebintu bibiri. Bagala musayi gwa Kafeero gugwere ddala ku nsi. Tebamwagalanga ko nga mulamu. Kafeero yabasinga businzi manyi n'afuuka sita. Bwe yafuuka sita ne mutandika omwesembereza. Mukikewa moyinayo omuntu okulaba. Bw'oba otoba n'ensi otoba buki? Bw'oba mwavu toba naki? Teri muntu ayagala muntu mwavu. Kafeero yakuba n'afuka Golden Boy of Africa. Ako ka family ne kamwezibako. Chukanga ate Kafeero yali akagadde kuba maama we yafumbirwako wa muzeeyo oyo. Nze nange mulaba nali mujja na nnyina. Taata wange yali kawe mukono. N'acyankalana ne mama n'anoba n'afumbirwa omusajja musiraamu ebbaali. Kati nzalaba taata wange mu bukulu. Kanange omusajja w'ebbaali nandi mwesibyeko nti sura ya nzaala. Kubanga ye yankuza ne maama wange. Nsobola okukaya sura yafa n'aleketa kasaali kwatako. Chokanga ate sura mu baana enze yali asinga okwagala gwe yakoze okukoza. Ne bbale bakimanyi wati yali mugagga. Ne bakimanyi nti zego yali akola kwanna ine empisa. N'ebintu bya taata saabikayanira. Ne bwe yafa n'aleka obuyumba wali nnyinga saakayanirako ki? Namanya bumanya nti banzika seta Bajjo mukono ne manya nti saakayanirako kino naki. Wali mukaka mungoli. Naye ab'ekika baagala nnyo okulabanga be. Kati sawa kuno abanda ba ku TikTok na wano. Mpaya ba taata wo mutaako yambye eki. Senga wa kuyambye eki. Bo mufayinga waliwo okugabana obw'ekikoobo. Obw'ekika bwagala nnyo okufayinga waliwo okugabana. Bo busuuza obukanso ku TV bukaaba obuzigo. Ate bulogo kyobanga bujja kufa bubi. Omusajja bamuteeka eddagala mu nsigo. Nga ku nsira bamuteekako eddagala. Bwagala kusanyawo kika kya musajja. Ne mukufa ani asobola beddogo. Obo mulogo bulina n'amasabo. Abalina amasabo abo. Mbuwa beddogo ali. Balina kakati omuntu bw'alaba eddogo aba mulogo. Kyobanga Katonda abukaddiyiza. Katonda agenda kumutanga bwavu.
bujja kufanga bonaabona kubanga muntu teyeefiira kaloza Swazi ne baganda basanyufu nga baganda baba bonyabonya era Munnayuganda okumanya Bannayuganda muli bankwe mbale nga mwandibadde musembeza nnyo bano abaana ba Swazi musayi gwa Kafeero bwebanga mwefula nti mwagala Kafeero nabali Bannayuganda bankwe kubanga wale DNA test ne DNA zigambi ate bali mu kufuma abaana ba Kafeero ne bisirikirwa kyokka bafuma abantu abali kirozi n'omusajja ne bateeta Kafeero enseno olumungamba olumu lwaki ngamba tijja n'omuhozi yagisobola yabakola ebintu bibasaana Bannayuganda beesana kufuga nga muhozi mwabafuga yabasobola muhozi yasobola Uganda kubanga biine emitima emibi omuntu bivuma abaana ba Kafeero ebyandibadde byagala famire ya Kafeero ne bigatuzeewo muyimbi waffe nga gwe twagala ate biri mukola katemba gwe twanga enseno y'abalalu nti Katonda yagitonda ebere bweti nti emitima gya Bannayuganda n'obutatega n'obumbatutu bwa Katonda yabikubya kikolimo abana banna Katonda ali mukolomera kakati ofumye mukyala Kafeero yafa nga amukutte ku mukono bantu sinema mwebaza okujjanjaba omuyimbi ne bebaza bisirikiro gumina Kafeero kwa yali mulwadde nga bisirikirwa mulamu n'agumira obulwadde kati singa Kafeero yasiga bisirikirwa obulwadde bisirikiro yalina true love ya Kafeero bimasikini ku TikTok bimuvuma ne bagamba Swazi mwana wa Kafeero simanyi oli omwana Simon Peter mwana wa Kafeero nagawa mwana wa Kafeero ne bagamba ekiwanda kirina mpisa kyogera bubi kugamba gine mizimu girina yite bibonabona Katonda amalokoli byonna nala chirika gwe tumanyira kati gwe buja byagala Kafeero oba byagala ekika kya Kafeero kiveewo ndozabe Katonda enseno nti nkolomire Katonda bine bikolomire walwagendo kankula gule ndi nabbi walwagendo kumala mu Uganda obusiru n'omutima omubi lwaki abana abafanana Kafeero tebabagala baba suire kakati na kankubuuze Lubobu menge ndakuvuma abbe otamu ndikubuza just for the general public ndi ku TV singamba de ku TV amazimanga ibyo kakati lwaki obuze byekisiru bana abantu okufana Luganda oyo mwana afana Besije mwana wa Besije namubona kireseje kyamaviri bangami na tata wacho motondo kiriyo 40 kati wache bebivuka nkuwe bwino lwaki bivuka byajja kwesiba Kafeero byajja kufunira ku bulamu ondi yali mwana wa bakimanyi bulungi nti sibanda ba Kafeero ne bamanyi Kafeero uze sitabo mwesi bakofuna mileage wala oli omuvuka yafunye sente ku TikTok namwaye era Bruno kati mwebaza okuyamba obuvuka taba kwesiba Kafeero yandizifunye kati bajja n'ebibalo bingi Bannayuganda bifere oyo kakati abana bakasajja kasinga n'omugenzi obukulu mu Kafeero yakazaala dabo obulevu abade ku TV kasinga ne Kafeero obukulu omugenzi yakazaala bako kagamba Uganda yagwira ddala eddalu ono mwana we kati kankubuuza nga Kafeero nga Kafeero yakazaala myaka kikali akatola akatamivu Kafeero yakazaala ddi baliko bali muyali mwana wa kubanga kalaba kayira amalevu kanywa walaji nga Kafeero buli munywa walaji Kafeero ya muzaala buli muntu afaananga Abitex Kafeero ya muzaala ndeka tube realistic vamu kuseka wako Abitex afana na Kafeero kana Abitex asobola kwesiba Kafeero kana Kafeero yazaala Abitex kana osinga Kafeero okufana na Abitex naye agende yesi okuba mukole DNA okufana si Luganda ekinuma buno obusajja buno obubiri bumanya amazima naye bufere bono nayo ku TV sawa daba wafaanana yenna Lubaale yamukuba akubadda ali mu kwesiba ku musajja gwasinga emyaka daba Lubaale omwerere family yako yali Batoolo mwana wa driver Batoolo yes Kafeero okikize mama nene Bannayuganda kambasabe embere gye tulimu kono mwekake mutegere kwa de babalogo obutategera Bannayuganda wade baba wanyu obusiru wade baba wanyu entete musinga babasinga obutategera mu Afrika ebintu ebimuteke mu reasoning baleme kubafera baleme kola ki kubafera oli omwana mukisa yafunye omukisa ne bamuwa sente mukama mulungi yakyusiza obulamu era ne bazaba amuwadde sente naye mukisa agenda atandika obulamu naye akole family eyiye ate kino ekintu nenya abakazi bamanye batata baba babazaddemu wako nsobola okwebaka nga nze namba emu ku mukazi ne mwebakako nojja nomwebako nga namba bbiri nafuna omwana wa namba 3 ne bamama b'abaana be baba gye bali mugambe abaana bamwe amazima nti omusajja si yabazaala mubawera tata baba batuufu nkimanyi munoonya future munoonya mayire gye mwe Buganda bwa Kafeero mu buzunzo obupale mu abantu bajja kuboocha nizo ku family ya Kafeero ebeerewo olikuwa muzeyi nende bajja kuboocha obuzunzo abantu bajja kuboocha mu obusulubu bwabwe temuloza te Bannayuganda bonna basiru
Omuntu wa Uganda soka ne yebuuza n'agamba nenda afiirwa ati nga bafunye abaana abatuufu. Lwaki abatabagala? Oyine yebuuza Mugerwa yefuna muganda wa Kafeero lwaki tayagala baki. Nabuziza Mugerwa nze mwene ndi Mugerwa. Lwaki tabagala? Abazibu kikubaana balebe ba. Kubanga amanyi ayina sibagala. Tabagala yabazaala yabayamba ki? Kubuuza yabayamba ki? Kati Mugerwa yayamba ki? Nabo tebamwagala yabayamba ki oyo bwafaanana. Yabayamba ki oyo? Tabagala lwaki tabagala? Kitegeza yayagala muganda we. Omusaayi gwa togubola tosembeza momboze. Wote yagalira musaayi go. Kitegeza nabali ayina ddiru gyababalako. Eyabaye kusanyuka TV obwire wabwe. Sibagala. Kakati kitegeza tayagala agako muganda we. Kaina ddiru ze buyisaawo. Era mbere government gwensoko okwata. Mzee Mugerwa. Kwa tebagala kika kya Kafeero kuddawo. Tebagala DNA ya Kafeero kusigala ku nsi. Bagala ngaba abonyabonya muganda waabwe. Bagala family ya Kafeero ebone. Egwewo bo mission yawe bewedde. Abantu bayina emitima mibi Rwanda bakusanyuka TV towesiga gwe maamo batata towesiga ngo Oluganda ono aboluganda babi. Baiza kwa obusanga ngo bali buulya Kafeero kyafuka nga kibuluma. Buiza kwa bwamuloga kyali mulamu. Bwefula kati mu kamera mbwagala kato yagala otyo mufuno toyagala gwe yakulekera. Kiriga gama mu njagala Katonda sagala Yesu. Tinjagala nyo Yesu sagala Katonda kitaffe. Motegedde. Kati obusajja game gye busanya bugimanyi. Bumanyi what is they are doing. They are destroying Kafeero's blood. Zono ku TV nwanira musayi gwa Kafeero. Kafeero he was my artist. Nzipaka buti. Ontegera buje ngamba kati bo bali mukumana woni nya Kafeero. Bagambi ye Kafeero yayima nagambo lya kugambe Katonda yanzala gwacho bo mwakanye. Ilwali yimba mu dipo na zigala. Ndio mwatuka no kuwakanya omwana wa Katonda. Kati buno obusajja bwali bubi nnyo kutata waba abaana. Era abaana bandi gobya obusajja mu bintu byabo. Mbere basastra bukiro obusajja bole tubugoba. Temumuwega no bwenga nanti sibe bazala. Mutandike ekikacha mweswazi muzeo Kafeero mugobe buno obununa ngo empunu. Obusajja buli commission kusanyawo family ya Kafeero. Kati fabangala Kafeero ebyaddala. Tetusobola kukiriza musayi gwe kusaanawo. Tasobola kukikola. Buno buli commission kujjawo musayi gwa musajja. Ne butokana okuwayiriza ngati government obumasiiki ne D.N.A ya Kafeero ejagaza. Kafeero wava muno nti balwanira bya bugagga. Sudiru. Sika bade Sudiru ngati government yagala baje efune. Yatunda numba ya Kafeero yali ekaje. Okusoka buwayiriza government mbu yali denguzi. Efune mbu yafunya akawumbi. Kati butekawo propaganda kuba mumanya abantu bagala ki government kino kyangwa. Kati butekawo propaganda mudi kati buli mukuyisa mu government mu D.N.A ezayo bazigula. Ogonago musango. Bafuna ya South Africa ne. Ogonago musango. Kwa bumanya ekituufu nti babuzanyira bulinga bonna byabufuzi temunayafuza akusangana gange ndakulwanira ofune eddembe kumbe nga yagala agende mu parliament afune omusaala kati yeteke gye buzannya kyobulaga bina Uganda babirimbye emyaka 4 paka tebabifuga babizanyira ku mutwe wano wabeera wamazima tebikwagala byagala abirimba kana buno omwana buno bufunye theory y'abanna byabufuzi kuzanyira abantu ku mutwe mu D.N.A bagiguze nosanga omusonga ngambo baguze D.N.A kati zizi masikini bagule D.N.A professor tujja ku the politics now otegedde buli kyekugamba mwabana ba Kafeero mwekwata abana bisirikirwa abayambe muzewo legase ya Kafeero mugende muri gestadinga bulungi mumanya amateeka mukole buli kimu muzewo gundi y'omusajja Kafeero olumbe bajja kumulumbe mukole olumbe mulondo omusika mugobe buli kisirani kyonna kyesenza kuttaka yasikira Kafeero ti mwana wo kyebwagala buno kati bwali mission yali eyiseemu ne Katonda wa Isirayiri yebaka yalwaniridde abaana eyasikira omugenzi Katonda wa Isirayiri yebaka yalwaniridde abaana buno obusajja bufere bagoba buli kisirani kiri kuttaka n'amajjajja kwogera ne CDF aba w'amajjo bagundi njaba yaba bankubira essimu ate nze nagwe nkulira mu government data kwata essimu yange enja kubayamba tuonzike advice jempa mwe buganda mu obuzunga mu Kafeero mugende munonye bakitambo temutumalira budde muti ogamba obuntu amazima muva mukola nyusa sympathy ne public je mukabira yine ebizibu bwe kabya tibana bamugenda bwe buli bobote muri mugende munonye abana bakitambo temutumanyira bamama bayibo bakobe kubanga bwakubajja ne bufuna sympathy mawulire bayina obuloga oba kukolera gundi zirango bingambe nze ku bintu byenda bikuso kyange nne myaka 3 mu mukaaga ngenda myaka 3 mboza emyaka ina mpeze myaka 3 maana kanango kyankanga kange kale how to video wano wetu kwira ndikwenda tube serious tonkaga kanga tugenda kwogera politics tumogere nga bwali mukwate kitabo ne peni kyali ekalanga